wajja awo nno bambi omubiri gwa Jerome nga gutuusiddde ku bijja bya jjajjaabwe ajaziikiddwa nnaku lwaleero. Tegeezeddwako nti aziikiddwa e Busiika abamanyiyo era nga abafangoni babaddewo nnyo era nga be babikozeeko buli kimu. Wabula mu kwogera kwabwe bategeezezza nti mukama waabwe taliiwo olw'enjega eyabaddewo n'abanga mu kunyolwa okungi yakozesa sagge emuviiriddeko kubanga n'essaawa ya kakati ali mu kkomera. Anyoleddwa nnyo naye nga tasobodde kubaawo era olw'okunyola embeera gye yataddewo ey'ensasagge eyamuleetedde okuba ng'asibwa olw'okunyolwa kw'omwana ono. Naye nga tusaba Omukama abatugumize buli omu mu kiti kyavaamu na buli omu engeri gy'oyitamu Joramu. Omukama akutuwera ekiwummulo eky'emirembe, tujja sigala nga tukulowoozaako ofudde oli Fangoni Soja. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Bambi may his sorrow rest in eternal peace. Bagamba nti Mukama yagaba ate era yajjawo. Bw'atyo Mukama we yayagadde ebbanga lyonna abadde ku Fangoni, naye Mukama bw'atyo bwasazeewo. Ate ye Fangoni mother omukyala Fulufiga oba Jennifer Nakanguubi yeebazizza abantu ababeereddewo. Alina lisiti nnene nnyo 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 ey'abantu ababaddewo okulabika nga omwana ono Joram aziikibwa, naye agamba nti yadde tasobodde kubaayo kubanga bakyalina bingi ebibabuuba, nti naye basuubiza nti bajja kuba nga batuukayo wabajora. Abagenza okuziika mwebale nnyo, abasobola tukwatizaako mwena balina omutima ogwa Fangoni Soldiers. Thank you so much. Bagenda kuziika mu Busiika Lagala Busiika Kalagala. Tetusobodde kugenda naye tujja kuba tugenda ate okubaako kyettanse tutongerezaako, naye nga tubadde wamu, tubadde in touch. Twebaza nnyo abatukwatiddeko, twebaza Seka Yasin, twebaza Honorable Minister Kasolo, twebaza abantu bangi oyinza okula Mama Fina twebaza nnyo, Don Zela tukwebaza, twebaza Captain Michael Mukula ne baganya Bebeko Big Size. There are many people so okwebaza bangi nga newankubadde nti tulinamu ate embeera endala abamu tetusobozeseza naye tuli wamu ne Jora. Tusaba Mukama asobole okuwummuza mirembe. Nebaza abaana mwena ba Fangoni Soldiers, nebaza aba friends of Fangoni Soldiers. There are many people abanumiddwa, newunza abantu abatukwedde ku masimu n'abankubidde, abatutuukiridde, abali mu kaba still nakati ya South Africa, Dubai, Canada, abali mu America. Joram still rest in peace. Mukama akusomye ebyakusobako byonna owummule emirembe. Maybe the silent said that tulina kyakola twabiri Mukama Katonda gyetulina okudda ffenna okufa kya bonna. End of life kubeera kufa bwe kizaalibwa kimanye kikola ki. Oyo ye Fangoni mother Fulufiga. Naye nga byonna bigenda mu maaso, ye omuyimbi Palaso avuddeyo n'akukkulumira abo abatuute Alien Skin e Luzira. Agamba nti kyetaagisa nti kubanga abadde akutte abaana bangi ku mukono ng'ayamba wano ne wali, ye lwaki mwogerera nga wali. Putting Alien in Luzira is gonna solve the burden, the big problem of those ghetto kids coming. Baterezeze ebibuga babirongosezzawo naye baali banyakulira amasimu tebakyaliwo kubanga ebyo bifo byabagagga. Mulowooza baddawa? Abo baana kati baliwa? Mumulowooza bagendawa? Abo baana be mulaba ku gaali ng'oli nze nina omwana mukwano gwange Ryan oyo yalinga mu magaali Ivan Killer, but I'm with them. Tubava mu magaali kati bonzijjawo olowooza bagenda lagawa? You can't just pluck me
naddala ku misango mbwa akasimu mbusimanya omuyimbi gwe mwasibye akasimu ke mwamusibidde kagula mu closet ye nga ajja ayambala ogenda okuyimba ku show mukirowooze musobola omuleka ebweru nawoza bw'aba yamenya amateeka ne mumusalira ekintu ekimbonereza ekigwanidde but you can't just noveri ng'omuyimbi mbu no please no Alien Skin is a pure example of a nation yes system eri failed. He's a pure example of where the nation is going. Lyeddobozi erikulaga wa ensi gyeraga nti industry eno yeetaaga okutereeza abantu babeere nga bali mindset ngeri changed nga bategera what is a brand won tebayitwali na class batugiriza mu masomero tebatugiriza nga nako what is money ekintu ekitutta ffenna nga tukinoonya. Have you ever been in a class and they told okay what is money except that we know it's a medium of exchange? Osegera omuntu omujajinga you guys are there you don't know. Fame changes people, fame changes mentality. Bameka kumwabera n'akakadde mu nsawo n'asigala nga awulira kye kimu olina kubanga wagunjulibwa nga wakuzibwa ng'akakadde wali okalabyeko okweyisa ng'omuntu ng'okafunye si kyangu. Segera oli mwana wa ghetto taibangako na mentor atabangako nze there's a lot of things nze bangamba mbu namukuba empimu nga musaba respect. No, I don't command respect. Respect is given. Netwalina obutakkaanya ku lyaso zange nga aze mu ngeri ey'enjawulo gye sijja kuddamu bayeyo si ensonga kati ensonga eri nti omuntu akyuka n'avaawo nawe omulamuzi waliko bebi nemulekerawo okulaba abayimbi ng'abato buli ddakiika they change and basobola okubeera ne direct contribution to our nation and our government. I am telling you my people tuzuukuke mugenda kwettira industry kati mutekale ya music mutubulira oba waliyo industry oba nti ono wa netball alwanira eggwanga oba ono wa mupiira ebyo nga bikyali awo abamu bagamba nti okukwatibwa kwa Alien Skin mbu kulimu ebituli bagamba nti essimu obusimu tesobola kubanga etwaliza Alien Skin oluzira mbonedda kikafuuwe baba nonno balina ebyabwe katuwulire biki byagamba amawulire gange gena agali reliable source nga matuufu genina kanyoko kanza akalina abasawo badde bapulaninga okwekalakaasa leero nga bawakanya ekikwa kya Alien Skin kye yakoze ku musawo munnaabwe kati okwagala obikkiriza oba oteekawo stability oba harmony oba emirembe waleme ebbaawo kajjagalo konna mu ggwanga kwe kukwata Alien Skin amusaako emisango egy'okubba essimu. Nenga I strongly doubt nawe gwa ina amagezi oba olaba ongamba Alien Skin yabbye essimu y'abakadde busatu. Like it doesn't make sense. Omuntu oba mukutte ng'omuguddeko omusango Uganda Police tuwe ensonga entuufu emukwasizza tetwaga mukyekako bisangosango bijulika ebitali bituufu kuba nammwe mukiraba si kituufu ekyo kyogamba Alien Skin yabbye essimu twali tusuubira mbu omusango ogenda omukwasa ku kyabadde ensambya ola tebabinyenze nako tebabyogedde nako bagambye omusango ga Alien Skin yabbye essimu naye nga tubeere bw'oba olaba nange nga ndaba Alien Skin yasobola okubba essimu yabukadde obutaano kuba the so many times I've gone to Fangoni Forest olaba asobola okumpa amafuta ga miliyoni emu si gumu si ebiri nampa miliyoni nentambi namuwa miliyoni ongamba okyambu asobola okubba essimu yabukadde busatu. So njagala tukozesa amazima Uganda Police tubeera tubuulire abantu tume kwebuzaabuza ebyo munnaffe ate wetuddako eno bo ab'oludda oluvuganya gavumenti naddala abanakibiina kya NUP bagamba nti mbu omusajja mukulu Dr. Kano Kizza Besigye mbu alina kyabala kyebatagenda okukkiriza bagamba nti bino byokugamba simanyi bamwambire Kenya tebamuleese mu kkooti mbu bamubuuka dda. Yes teri kuva ku mulamwa ensonga ya Dokitaali Kizza Besigye Warren Kifeefe mpologoma nkadde tugigoberera n'obwegendereza step by step. Ndi wano okukoola ba radicalist ba FDC Katonga faction okuli omwami Munyagwa Sserunga Mugaati gwa Bata Saalongo Erias Sserukwago Tolini Nyanjula Stera Nyanzi Nana mu Afrika Kakwenza twetaaga okubalaba nga muwandiise ebiwandiiko
era nga mutaddewo embeera ku mitimbagano oba ku biwanja bya ambassador wa Kenya, High Commission Kenya wane Kampala, Ambassador Joash mangi. Twetaaga okubalaba ku kiwanja kya KDF, Kenya Defence Forces. Twetaaga okubalaba ku kiwanja kya Ministry of Foreign Affairs owa Kenya. Twetaaga okubalaba ku kiwanja kya Minister wa Internal Affairs owa Kenya. Twetaaga okulaba ku bannabyabufuzi abagundiivu e Kenya omuli Raila Odinga, omuli ono kyali waffe MP, bannabyabufuzi abagundiivu mu ggwanga ly'e Kenya nga bafulumiyo ne statement evumirira ekikola ekyakoleddwa ku Dr. Kizza Besigye. Munyagwa Sserunga Mugaati gwa Bata, Arnold Kaija, tubeetaaga enkya okubalaba nga muli ku Kenya High Commission e Kampala wano, era nga mukutte ekibaluwa nga mutaddewo embeera eteeka ku nninga ambassador wa Kenya, Ambassador Joash Manje, annyonnyole ebitongole by'okwerinda okuva e Uganda biyingira bitya Kenya ne bijjayo munnabyabufuzi omugundiivu nga Dr. Kizza Besigye. Era twetaaga tulabe ku butambi obwo Dr. Kizza Warren Kifeefe ng'akwatibwa. Buno obutambi tubusaba ab'ebyokwerinda mu ggwanga lya Kenya. Situsobola kubeera wano nga Dr. Kizza Besigye yawambibwa olunaku olw'omukaaga, olwa Sunday, olwa Monday, olwa Tuesday, leero n'alabikako ng'ali wano Kampala ali Makindye ku kooti maasho. Abaffe tubuuza, ennaku ezo zonna Kenya neeba nga tennafulumyayo statement yadde ng'ekyefuuse kyesirikidde. Tulina banna Kenya bwe tufaanana, bwe tuyiseemu, bwe twogerezeganya nabo. Batuwulire ekituufu. Bwe tunaasanga ng'ensonga ya dakitaali erimu ebyobufuzi, tugenda kwambalagana nammwe. Eno revolution tetwetaaga kuwuddiisa. Yes, kubanga mujja kutuzza mu katemba bagende batukwatira abaana abaffe abali ku alaati mu bintu eby'okubuzaabuza wano. Kaakati naffe we tugenda okutandikira Munyagwa Mubaraka Sserunga Mugaati gwa Bata. Tukwetaaga ku Kenya High Commission enkya. Yes, kubanga Kenya is a sovereign state. Ab'ebyokwerinda bava batya wano e Uganda ne bagenda ne bapiikinga omuntu nga dakitaali. Nedda. Yes, baradicalist. Tubeetaaga okubalaba nga mwetalaatala ng'embeera weeri essaawa zino twande tuwulira amaloboozi okufubutukako e Kenya mu bannabyabufuzi, mu bitongole ebyokwerinda, mu baminisita nga boogera ku nsonga ya dokitaali okukimibwa e Kenya. Awatali ekyo. Owenge kuva nnaku lw'eggulo ekintu kya Kano bakikubamu ebituli era nga bagamba nti nedda lwaki nga bakagulawo pate yaabwe empya, lwaki bibaddewo kati nga tugenderera ate okuba nga tugenda mu kalulu ka 2026 nti balina kye bakalculatinga ekinene nnyo. N'omulala wuuno ayongerezaako. Besigye bamukwatidde Kenya ne bamuzza e Uganda. Awo tuveewo. Ng'oyagala okumanya Museveni n'ebikolwa bye n'obutaddamu kusumbuwa Bakisekka n'Abakyagulanyi n'Abawaiswa mu Fumbiro, genda osome ku 48 Laws of Power aka Napoleon Bonaparte. Hands to dictatorship. Njagala ogenda okakole ki? Okasome. Temukola lisaaki. Omusajja babeereyo mu mbizzi zaabwe n'ali embizzi ye amaze myezi 3 mwezi gumu wiiki tagoberera bigenda mu maaso. N'abuuka n'agwa mu Kisekka. Video ya Kisekka. N'agamba ebyo tebikola. Mugende mukole ku lisaaki. Fe abasajja abalwanyisa Museveni tetwebaka tukola lisaaki. Tumanyi bwalwana nkugambye kati Besigye bamukwatidde Kenya. Emabegako wali eri bakwata FDC e Kenya. Owulira
ne bamuzza e Uganda naye nga Besigye yayise ku kisaawe e Uganda n'agenda e Kenya tebamukutte nako. Lwaki? Nti bw'omukwatira e Kenya impact y'amaanyi, bw'omukwatira e Uganda tekikola nnyo makulu. Kankakuddiremu, bw'omukwatira e Kenya kikola amawulire, bw'omukwatira wali eri e Kasanga ati tekikola makulu kubanga Eva bamukutte bagezaako kukulowoozesa nti Besigye threat eri Museveni naye nga talina wadde. Leka nkubulire emikono gino ebiri ogiraba, guno omukono nze ngukomandinga okunkuba na guno nze ngukomandinga okola ki? Kati gino emikono guno ku Museveni Besigye ogumu mukono gwa Museveni bali wano babawuddisa baddamu bazimba trust ya Besigye kubanga batuuka okukola koolokolo ne bakola ebibiina by'obufuzi impact tewali wadde. Kati sawa zino bayiyajjukira bo bakadde bali mu bukodyo obukadde obwekyana ekito bwe balimu kutuuddisizaamu mpuliriza bulungi. Besigye bamuzimba obuyinza bagamba wakiri Besigye akola ki? Abeera waawo okububaka naye nga magere wali eri lwaki? Kubanga ono asobola okukuuma interests zaabwe wali eri tewali. Nagambye Museveni akimanyi nti okugenda agenda naye obuyinza abulekeddaani. Ayina mutabani we Mudongo, mutabani we Embuzi. Kati agamba bannange embuzi eno weeremererwa bweti wateekwa okubaawo abaka nga be bano. Yensonga lwaki bamuzimba. Besigye yamenya Guinness World Book of Record ng'omuntu akyasinze okusibwa emirundi emingi, omuntu akyasinze okugulwako emisango emingi ye Besigye. Naye nga kaali kakodyo ka Museveni ebbanga lyonna. Kati bagezaako kutagetinga bannayuganda bannaffe mmwe abayina endowooza egamba nti bino Kyagulanyi byatuteekamu tebikola. Museveni bw'atyo bw'akola, agenda n'akujja ku muntu omutuufu n'akulaga nti ideas tezikola. Bw'amala okulaga nti ideas tezikola n'atandika okukola ki? N'amuvumirira n'akuteekamu endowooza eyo nti bino ebyakalulu tebigenda kukola, ebijja okukola bya mmundu, then n'akuteerawo ow'emmundu. Wamala okuteerawo ow'emmundu ate mutuzza mu kalulu ffe twagala Museveni kisobola mujjako mmundu ye yennyini n'akipromotinga nti asobola okukwata obuyinza olina kukwata mmundu. Kati jjukira gwe wayingiramu looko y'emmundu. Kati Besigye bakulaga nti abadde ayagala gezaako kuyeekera kye bagezaako okulaga naye nga kabadi. Kati gwe munnayuganda yakyawa Museveni olabye wogenda weegatte ku Besigye kumbe ogenze kwewaayo eri Museveni. Deep politics mujja tuwalana nnyo kubanga tulowooza nnyo. Mugende mukole research, muve mu bino ebyokubuukira obubuukizi video z'abakiseka. Abantu bali eyo bava ku mbizi zaabwe agiriridde wiiki tamanyi bigenda maaso najja eno situlaga omala bumazi nnaku 3 eba etandise okukuleka. Oyina okugibeerako buli lunaku okugitegeera. Yensonga lwaki mubuukira video z'abakiseka ne mutandika okukola ki? Ne mulowooza nti bakiseka bye boogera kubanga osomye episode ya maaso naye waliyo ate eziri eno wansi ezigattagatta. Okisegedde kano kaseeri tosobola tegeera bya maaso nga totegedde byeno wansi. Musooke mukole kulisa, musooke mutuke kebereko wansi then mulyoke mutuuke ku saawa zino. Kati saawa zino mwe nkugambye ffe wetulinnya obuterevu okubanga tugakutuusaako buli kimu ekitambula era ekigenda maaso aneeno mu ggwanga Uganda tuba tugakuwa mu bujjuvu. Kugamba kimu nti tuli ku NCK TV era woba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell o sharing o liking. Munnange tuba n'amawulire mangi nnyo nnyini ddala nga tulina okuba nga tukutuusaako wonna w'oli wonna w'osinzidde naye nga mwebale kutambula naffe gigenda gitya. Tusuubira nti buli kimu kiri bulungi ate nga nammwe bwe mutyo muli bulungi. Yes, wetuli nnyo obutereevu nga bulijjo oli ku NCK TV. Abange tukyalina amawulire mangi era ku nsonga za alien skin bingi nnyo byogenda okuba ng'owulira era tujja kuba nga tugakuwa mangi. Abaana batandise okuba nga bakola ki?
befunira ku mawulire agaliwo gebagamba nti ge matuufu naye ngeri okufa kwa mugenzi Jerome ye bamaze dde okubanga bamugalamiza mu nyumba ye ey'olubeerera akasajja katu kabadde n'ebigambo bitini nnyo nga tayogera era ng'obudde obusinga bambi ng'asirikawo abalala nga banyumya naye bw'atyo ndowooza Mukama bwe yayagadde era bwe yasazeewo. Abafangoni bakoze buli kimu okulabika nga omwoyo gwa Joel gugalamizibwa mu nyumba ye ey'olubeerera era nabagambye nti Maama Fangoni fulufiga yakibaddemu n'abalala ba ministers mbalabye nga abamenyaawo wamanga. Weebityo munnange weebitambudde sigala naffe tuvaawo.